umulese. Mama Nabbanja yataddewo okukirininga eggwanga naye erabira nti ffe abatamiivu ku ssaawa 4 tuba tetunazuukuka. Ndowooza ffe yanditubadde kiro owaaye ng'oba tetunatuuka ku bbaala oba ne bagamba nti okuyingira ebbaala osooka kwera oba kusiimula luguudo. Ndaba ekyo kiyinza okukola naye wano si mu bubi era sigamba nti abantu tebakirininga naye just mbadde mutegeeza nti abasinga ku ffe ku ssaawa 4 ku makya tuba tetunazuukuka because ku weekend ewaka tuyingira ssaawa 2 ku makya tuzuukuka 9 ate era oluusi ne tuddamu ne tweteekateeka ne tuddayo. So I think it is just better bagambe nti kakalaamu nga tonayingira bbaala eno kwata olweyoyere kwa Keisha kikola.